Na basebo ne banyabo nze ndi musanyufu bakwa bakama baffe bazwano leero mulidde abantu bangi bagamba ntwakuba hamu azimba omwala kyovola bange bizime byantu bya flooding sijja mukudda mu kusonga kono noli ekizibu kiba kize fena kitukwatira wamu era nyorero wamu n'abantu bonna abafiirwa ki ebintu byabo wadde naye kama kwogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugaidinge ku kyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi tulabe engeri gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi ti ekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunya amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka okusooka omwala gwali mu mita 6 nitugaze ne gufuka gwa mita 12 guno mwala twagu projectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva kati munugo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda tugenda kulinda bazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋaane bino byonna bitukola it is social economic transformation bwemulaba munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwatagane ne wamu twewagire kuba basinga ssente basobola ozijja oba ne banyiiga ngaamu kati n'anyiiga n'azitwala ebungiriza nasigala nga mugaga ne wano ng'akoze eki muze bantu abavudde bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ki ensi kujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanya abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwansonga gwabeeranga openi nga ogubeera openi mutamanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula muki mu mwala kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna nekikola ki nekifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe baakisiima era ne certificate baagituwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akulukutira kungulu ate nga guli unsafe ku bantu abagenda okujja okulaba ki omupiira ne baŋŋamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwana n'ensaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwala omulimu gw'otukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyova olaba leero asindise ow'ekitiibwa right honorable prime minister